Olunaku lw'eggulo abantu abasinga okwetooloola ekibuga Kampala basanze akaseera akazibu okutuuka ku mirimu olwa nnamutiko w'enkuba eyakedde okufudda emba ng'enkuba eno yaviiriddeko amazzi okwanjala mu nguudo eziwerako era mmotoka z'abantu eziwerako n'emmali yaabwe yabadde mu maduuka neyonooneka nga n'ekyennaku waliwo abantu abakafiiriddemu. Abaana babiri abafiiridde mu nnyumba emu mu Alumiriza zooni Bukoto oluvannyuma lw'amazzi okuyingirira ennyumba yaabwe ng'ate babadde babasibidde mu nnyumba bo bateegerekese. Embeera eno yeetanudde Road Mayor Eria Lukwago n'atabukira abagagga abazimba mu ntobazi n'okuzibikira emyala ng'abalumiriza okuviirako kubonabona kw'abantu olw'amazzi. Amataba gemulaba kukula ututawa temubuuza mulala yenna ago gahamu agerugogo gayinza okuba agaba Forest Mall bali baba Shoprite abagemu naye agakulokotawa. Lukwago era tabukidde abakulembeze ne gavumenti olw'obutafaayo okusoosowaza ensonga y'emyala ate nga bazenga babalabula ku kabi akayinza okuva mu kino. Mu ssente ze baatuwadde mu budget eno gye bagenda okusoma olwaleero mulimu 3.2 billion obuwumbi 3 mu obukadde 2 okukola ku myala gyonna. So twalifunyeyo ku ssente z'okukola ku black spots ziri wano 68 ebifo ebirimu Agamalawo nga bwe tulinda ensimbi ennene ez'okukola ku myala eminene waakiri tukole ku black spots. Lord Mayor era atabukidde eyali ssenkulu wa KCCA ow'ekiseera Frank Nyakana Lusa ng'amulumiriza okubikkirira abagagga abazimba ku myala mu Kampala ne bazibikira amazzi we gayita era agamba nti Lusa n'abagagga abazimba ku myala kye kiseera bavunaanibwe. Nema efe mu kutuntuza abanaku tusooke bano tufaafagane n'abanene bano nambeemu eyazimbye ekisitrakiti ekitalina pulaani ekiri ku mwala Hamisi Kiggundo ayina kunoonyezebwa kukwatibwa kuleetebwa wano avunaanibwe. Omuntu eyalemesa okuprosecutinga harm ate nga ye director wa legal ng'ate yali acting director executive director Mwami Frank Nyakana Lusa ayina n'ebbaluwa gye yawandiika naga nti gye misango gya hamu musooke mulindeko. Mu bigambo bye Lukwago asaasidde abafiiriddwako abantu baabwe wabula asabye gavumenti okutunuulira abantu bonna abakwatibwako ku nsonga eno kiyambeko okumalawo emigozo bano. Lukwago era ayagala President Museveni atunule mu nsonga y'ensimbi obuwumbi 18 eza $. Ministry ya Kampala ze yafuna okuva ku ezo banka y'ensi yonna ze yawa Uganda okuzimba emyala n'enguudo. $18 million mugenda zikolamu ki mu ministry? Waliyo Amataba mu ministry ya Kampala, waliyo omwala gwe mugenda okukola mu ministry ya Kampala, waliyo oluguudo, waliyo akatale, emirimu nga giri eno mu kibuga. Newo babuuza olwaleero bagamba za capacity building. Kyokka Lukwago akkiriza nti singa gavumenti esitukiramu n'omukono ogw'ekyuma esobola okumalawo abagagga abazimba mu ntobazi n'emyala. N'abalala balabire ku oyo n'abaana abali muno abaapprovinga bipulaani ebitalina makulu nabo bajja kufuna ekyokuyiga. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina, Gamboze.